Ya buterevwa njagala okukwebaza ate gwe awaayo ebiseera byo n'obudde nolabika ng'oyiga nange IT. Kituufu tulabika nga abagenda mpolampola naye nzikiriza nti buli mutendera gw'ekyokuyiga gwe tugendako weeyongera okubaako ky'oyiga. Kuyiga IT si kyangu kubanga obuwangwa bwaffe obwa Africa oba Uganda bino twali tetubirina ebyuma bikalimagezi. Naye nzikiriza nti kituufu oyinza okuba gwe nnyini business, oyinza okuba oli muntu mukulu, naye mu mulembe gwe tulimu okubeera nga tomanyi computer ate kikyafuuse kyakusekererwa, kubanga emyaka 3 egiyise kye baali basekerera omuntu kubanga bagamba gundi tamanyi kusoma na kuwandiika. Ekyo kati tugenda tukibuukako. Kati ekiriwo abantu beewuunya okubeera nga gwe tomanyi bye bakozesa computer. Kale waayo ebiseera oyiga ebitonotono ku computer bw'oba osobodde okuwaayo obudde ate n'ebingi ku computer oba osobola okubiyiga. Ebyokuyiga bino nze mbiteekateeka ate era nze mbiyigiriza. Alina ekibuuzo kyonna osobola ate okukiweereza. Olwaleero tugenda kweyongera mu byokuyiga byaffe ebiyitibwa ICT fundamentals oba introduction to computer nga tuli ku kitundu kati ekya software. Nzikiriza nti twasobodde okwetegereza hardware yenna ne tumuyitaayitamu, kati olwaleero ate katwetegereze software kyeki nga ekitundu kya computer. Watali kulya biseera ate katutandike. Nga mu nyanjula y'ebitundu ebisatu ebyo computer nakunnyonnyola nti software ye virtual part of the computer system that is seen, used but cannot be touched. Kino kye kitundu ekya computer kye tutasobola kukwatako newankubadde nga tukiraba tukikozesa. Okitegeera? Yes, so kitundu kya computer kitukozesa tukiraba naye nga tetusobola kukikwatako, okwawukana ne kubiri bye twayita hardware ebikwatwako, ebitundu bya computer ebikwatwako. Olwaleero njagala tugenda kumenyaamenya software yenna era nzikiriza nti tugenda kumumalayo mu kyokuyiga kyaffe kino kyonna. Software alimu ebika bina category zitwandiyise ebika bina. Simanyi oba mu Luganda ekigambo bika kinyonyo category oba kinyonyola emitendera, naye tugende n'ebika kubanga emitendera giyinza okuba nga gigwa mu kika. Software alimu category 4. Software asooka gwe bayita firmware, owokubiri bamuyita operating system software, owokusatu ne bamuyita application software, owokuna ne bamuyita programming languages software. Kambimenye watali kulya biseera. Firmware oba BIOS software ono kyekika kya software ekisooka okuteekebwa ku computer system nga kino kiyamba okutandika ebitundutundu bya computer singa oba ogitaddeko. Era ono BIOS software ye abeeramu information ekwata ku mukozi wa computer eyo, di computer eyo lwe yakolebwa, era ono BIOS software ye ali read onule nti asomwa busomwa tosobola kumukyusa. Kugamba okukikunnyonnyola katonotono mu Luzungu nti when it is manufactured, like you can see the information, when was this computer manufactured, the information about this computer. It is this information that can only be written and changed by the computer manufacturer. Nti ono software ateekebwako era asobola okukyusibwa yakola computer eyo. Mukunnyonnyola firmware oba BIOS software gwoba olina essimu yo nga ya Samsung, ya Tecno, ya iPhone, bw'ogiteekako bw'oti kyesooka okusoma ye Tecno.
bw'oba oyina computer laptop oba desktop nga ya Dell oba ya HP kyesooka okusoma HP nga tennaba kuddamu kukulaga software addako gwe tunaalaba ekika ekiddako kye tuyita operating system. Kyentegeeza kye kino nti firmware yo software asooka okuteekebwa ku computer yonna, kebeere simu kebeere kiki, ateekebwako oyo eyakola ki, eyagikola manufacturer oba okitegeera. Era ono software abeera alimu byonna kugamba akulaga byonna ebikwata ku computer yo singa oba oyagadde, kubanga ne computer zonna osobola zigenda mu kye tuyita BIOS settings. Nesimu erina BIOS settings, osobola ogenda mu BIOS n'ogamba njagala kugezesa screen, njagala kugezesa sound, njagala calibrating kino. So firmware ye software asooka okuteekebwa ku computer ng'ono abeeramu ne information ekwata ku eyo computer naye ng'ateekebwamu manufacturer. Ekimuyisa ROM, read only memory, nti takyusibwa asomebwa busomebwa, computer zisoma musome. Saagala obule, twagamba computer kintu kyonna ekikozesa amasannyalaze naye nga kirina woyingiriza information, nga kirina wekiterekera information, ate nga kirina wekifulumiza ne information, ate kisobola n'okugimanipulatinga oba okugikyusakyusaamu. So essimu yo, essaawa y'okumukono bw'ebeera digital, bw'ebeera smartwatch, ekintu kyonna ekirina wekiyingiriza information. Kubanga ojja kuŋŋamba nti ate nze nyina alarm system ewaka, eyina ne pad. Yes, ekyo nayo kika kya computer oba okitegeera. So information ekwata ku kintu ekyo yakikola ddi byonna ekyo kye tuyita firmware. Omugaso kyo gwa firmware ono akebera lwoteekako computer yo, lwoteekako essimu yo bweppa. Firmware ono asooka kebera okulaba nti buli kimu ekiri munda mu computer eyo, mu ssimu eyo kikola bulungi era kiri mu settings entuufu. Olwo nakkiriza computer okugenda ku mutendera oguddako oba essimu okugenda ku mutendera oguddako oguloadinga kye tuyita software yaddako gwe tugenda okulaba gwe tuyita operating system. Firmware akozesebwa okulaga information ya computer ng'okozesa amapeesa ag'enjawulo. Nkikunyonyodde nti osobola ogenda mu BIOS settings n'okyusa mu settings n'okyusa essaawa n'okola biki bingi nnyo. Era akozesebwa okukyusakyusa mu hardware ne software settings eza computer eyo oba ez'essimu eyo, whatever it is, as long as it is kasita kibeera nga ki computer. Kinjagala tweyongere okunnyonnyoka ku firmware nti firmware kituufu nga software bwe bamuteekako oba kye tuyita installing, naye osobola okumuinstallinga oba n'omu-upgradinga, naye kiri rare, tekitera kubeerawo okuggyako nga waliwo ensonga ezimu. Okugeza ensonga eziyinza okuleetera okukyusa firmware, abalina amasimu mutera okuwulira amakanika nga bagamba essimu eno yeetaaga kuteekako firmware mupya. Singa firmware ono akyankalana oba n'aba ng'afunyemu obuzibu, essimu yo okyasobola ogiteekako neekoma ku kagambo Tecno, neekoma ku kagambo Samsung, neekoma ku kagambo whatever brand it is. Era singa ogitwalira technician oba makanika n'akizuula nga kyeka firmware yakyankalanye, agenda ku website oba ku mutimbagano gwa company eyakola computer eyo oba essimu eyo na downloadingayo version ya firmware endala n'akozesa obukugu bwe n'akyusa firmware. Era olumala okukyusa weesiŋŋaana nti essimu yo oba computer yo tekyakoma kagambo Tecno, naye egenda bugenzi mu maaso ne-loadinga software addako. Kyebyo nno bye bikwata ku firmware. Kansuubire nti nnyinnyonnyoddewo bulungi. Twagala ate tugende ku mutendera gwa software addako gwe bayita operating system. Operating system ono ye software ateekawo olutindo gwe okulaba oba olutindo wakati waggwe omukozesa wa computer ne computer.
operating system ye software afuga engeri ya buli program oba programs ezimuddirira awo wansi zetugenda okulaba ze tuyita application software, engeri gye zitandikamu, engeri gye ziddukanyizibwamu ku computer. Kwegamba awatali operating system kirowoozeeko nti bw'oba olinayo program gy'okozesa ku computer, tugeza oyinza okuba otypinga biwandiiko mu Microsoft Office Word, nti Word yandiyagadde wayagalira watandikira wabikulira ate wayagalira wa closingira, naye olw'ensonga nti nga tetunateekako Microsoft Office Word ze tuyita application software, twasooka kuteekako operating system. Kati operating system ono ya controllinga program eno etandika eddi ekome ddi nga gwe omukozesa osazeewo. So operating system ayamba providing an interface okusooka wakati wo ne hardware za computer, ate era nayamba okucontrollinga application programs zonna eziddukanyizibwa ku computer, diro oyagala zitandike oba zexitinge. Operating software ngaba amakanika bebatera okumuyita nga bakozesa ekigambo kye tuyita OS. Operating software naye wabika bingi. Ngezaako okwewala akagambo ke tuyita Windows. Naye nga lwaki nkewala olw'ensonga nti Windows nakyo kika kya operating software. Naye oba oli awo nga wano mu Central Region mu Uganda, ekigambo omo bwe kipresentinga buli sabuni wa buwunga, kubanga nakutuma Elio ku dduuka agamba nti gendo ndeetere omo wa Elio. Kwegamba abantu balowooza nti yenna sabuni w'obuwunga bamuyita omo, nga buli petrol station abantu balowooza nti bagiyita Shell. So si buli operating system yenna nti bamuyita Windows. Windows nakyo kika kya operating system, kansubire nti ntegeerekese mu ekyo. So computer webanga omukozesa yagiteekako firmware, ye software asooka yenga amanyi yateekako firmware yawe, nti firmware alina information yonna ekwata ku computer eno, era ajja kuyambako nti businga buli kimu kibeeranga bwe kiri mu computer, RAM mwali, hard disk mweri, keyboard kweri, buli kimu kwekiri, computer egende ku mutendera oguddako etandike operating system. Operating system akugulirewo ekifo w'osobola okutandika okukozeseza computer. Kati firmware biseera ebisinga kizibu kya kumukyusakyusa oba kale kisoboka mu scenario zennyonyoddemu, naye operating system akyusibwa mwangu, ate naye asobola okufuna obuzibu amangu ennyo, oba ntegeerekese. Kati operating system singa afuna obuzibu, gwalina computer wensiŋŋaana nga computer ebiseera ebisinga ekoma ku firmware neerodinga nti dero nekomaawo ne shutting down neddamu netandika ne shutting down. Ati bw'ogitwalira omukugu oba mechanic oba technician asobola okutunuulira okusinziira ku bizze ku screen n'agamba nti operating system wo yayiise. Abasinga bagamba Windows yayiise kubanga ffe na computer ezisinga zitukozesa mu nsi na percentage esinga tukozesa Windows based operating system oba PC computers. PC kitegeeza personal computer. Okutwalamu kwa katono mu example za operating system singa tutunuulira ku kye tuyita Windows family. Windows okuva we yatandika mu 1995 yatandika ne Windows operating system pitirivu. Yatandika ne Windows 95, 98, nekola Windows 2000 bwe bayitanga Millennium, nekola Windows XP, nekola Windows NT, ate inayo ne MS-DOS, nekola Windows XP, netugenda ku Windows 7, netugenda ku Windows 8, 8.1, Windows 10, essaawa eno tuli ku Windows 11. Oba ntegeerekese. Kati awo oyinza okuba olinayo ebibuuzo byo. Tyanze computer yange simanyi kika kya Windows ekiriko. Nange simanyi okujjako nga twetegereza enfaanana ya Windows ow'enjawulo. Naye njanjala otegere kiri kimu. Ebiseera ebisinga bakasitoma bammwe abakozesa ba Windows mumanyi
okusaba Windows yenna gwoyagala. Kituufu Windows asobola okugenda ku computer yonna. Naye n'ekika kya computer eyo ne hardware wa computer eyo mukulu nnyo mu kuddukanya Windows. Oyinza okwesanga computer yo nnafu ate oyagala Windows 11. Windows 11 bamukola bakamukula nga baagala agende ku computer empya ne software atulako mupya kati nga tasobola era ebisire bisinga akuba ne error kumuteeka ku computer enkadde. Bwe bityo. Tulinayo ekika kya operating system ze bayita Linux family. Linux family oba Linux operating system zino zo operating system ezikozesa terminals oba zitwandiise command line interfaces. Kituufu zikozesa command line interfaces nti ezimu oyinza obutazunga nnyo na mouse yo olina kubanga oli a bit advanced, oli advanced user, oli mukozesa ali advanced. Bwetegerezanga Kali Linux, bwetegerezanga twalinanga Linux Red Hat, Linux Suzy Shamba. Naye nga atejjukira tulinayo ne Ubuntu osobola okukozesa mouse. Naye it's also another operating system. So kyenjagala otegeere okuva n'olwaleero nti operating system waabika bingi nnyo n'okusinga gwe gwomanyi oba ekika ekimu ekya Windows. Ne Mac oba gye tuyita Macintosh operating system oba OS. Ono bika bya operating system ebitula ku computer za Apple. Ye Apple kye yakola kye kino nti yasalawo okwekolera hardware ze tuyita computers ate n'asalawo n'okwekolera software oba gwe twandiise operating system agenda ku computer zaabwe. Abalina iMac ze ziringa desktop Apple computers nazo zigendako versions ez'enjawulo nga bwe nkunyonyodde nkuyitidde ku versions za Windows twava ku 98 kati tuli ku Windows 11 ne Mac OS naye ayina versions mpaka kati kweriko. So amasimu gaffe galiko kye tuyita Android OS oyo operating system. Android OS naye ayina version ndowooza otandika okunfuna nti bw'oba ozze okozesa essimu okumala akabanga okimanyi nti essimu gye watandika nayo yalina Android oba 4.5 kati oli ku Android oba 11 oba 9 oba okitegeera ate era omanyi ki ekyakujja ku ssimu eya Android version enkadde nti oba oli awo yali egambye etandise okuba nga erina app ezitagendako. Ndowooza ogenda ontegeera. Abalina iPhone zina gwe tuyita iOS oyo operating system agenda ku iPhones. N'ebirala nirala kubanga essimu za BlackBerry nazo zalina BlackBerry OS balina separate operating system agenda ku masimu gaabwe. Awo wasigadde nkulekeddewo naawe kola research omanye ebika ki ebirala ebya operating system gye biri. Naye nga kyenjagala okutegeeza nti operating system ono ayamba gwe omukozesa okuteerawo interface okulaba oba n'okusobola okukozesa computer bulungi. Era computer bw'etabeerako operating system terina kyoyinza gikolerako. Era ekinene nnyo ekoma kulaga firmware n'ekomaawo. Kebeere simu, kebeere computer, kebeere laptop, kebeere anything as long as it is a computer. Emigaso gya operating system nginnyonnyodde n'engimalayo nti providing interface eri gwe omukozesa ne computer okumanya computer n'erimu ramu ekigenda okuba nga olinako operating system. Eyamba entandika ya program n'oziclosinga nti bw'oba oyagala kubikkula program ezannya oluyimba ezannya firimu olw'ensonga nti olwedde twataddeko operating system naawe okyasobola okugamba nti akantandike VLC mpulenge video nkati nkoyo okulaba video kanji closing. Ebyo byonna tebyandisobose kubeerawo okujjako nga ku computer eyo kuliko operating system yenna. Eyamba okuorganizinga files ku computer. Abasinga mwetegereza files zammwe ziri organized mu ngeri eri alphabetical nti folder gye waneminga tesobola kubeera mu kumpi na folder eriko Z okujjako nga zezo bbiri zokka eziriwo. Naye olw'ensonga nti kuliko operating system ali programmed okuorganizinga files zo mu ngeri eri neat oba mu ngeri ennungi. Operating system asobola okuyamba okulaba information ekwata ku computer okugeza oyinza okwesiŋŋaana nga ekituufu baguziza computer naye oyagala kumanya computer eno erimu kinaki ndowooza olaba
oyinza okukozesa gundi eyo gyenkozeseza n'olaba nti computer eno ya kika bwekiti erina processor bweti erina ne memory bwati. Eno information ekwata ku computer era ekulaga n'ekika ky'operating system ekiriko. Okay, so bino sisobola kubiraba okujjako nga nyinawo operating system anyambye okulaba kino kye tuyita it is used to display system information of the computer. Ate era operating system ayambako igwe oconnectinga computer ku computer oba computer n'amakompyuta amalala kye tuyita mu network setup nti igwe okusobola okuconnectinga ku internet no whatsappinga esimu singa teyali ku Android operating system teyandituusa awo gwe kutuuka kukola ekyo. So eyo gyonna migaso gy'operating system ebyo mbiseemu okuyamba abo abayizi abayitaaga okumanya information eyo. Awatali kulya biseera olw'ensonga twagambye nti video yaffe tugenda kwogera ku bika bya software byonna. Bear with me tubimaleyo kituufu akadde kalinga akagenderedde naye saayagadde video yaffe etuke mu buwanvu buno. Atulabe ze tuyita application software. Application software ono ye akolebwa katoba otandise okuntegeera nti bwe computer ku ejjirako firmware. Bwe ejjirako firmware ffe ne tuteekako operating system gwe twagala. Oyinza okugamba nti nze njagala Windows 7 nani njagala Windows 10 kati wemala okuteekako Windows 10 ng'ate otandika okulowooza nti kati Windows 10 ogenda kuba omukozesa kyanze ndi DJ njagala kubeera nga nkuba bidongo nga tunoonyayo application software n'akuyamba okukuba ebidongo. Yensonga lwaki mu masimu oluusi basalako ne bagamba nti app ya WhatsApp, app ya Facebook, ekigambo kiggwayo nti Facebook application, WhatsApp application. Ne wano mu computer muba mu PC oba mu setup ya desktop oba laptops, application yonna application software yonna gw'oyagala okubaako omulimu gw'okola ku computer ezo tuziyita application softwares. Mu luzungu bagamba nti this is the software that is designed specifically for the end user. It is the software that aids a user to do their respective work with the computer. Nti omukozesa wa computer weetaaga ekika kya software eno okubaako by'okola ku computer. So kyonna ky'olowoozaako okubaako by'okola ku computer weetaaga kye tuyita application software. Okubibitayitamu amangu naye alinamu categories ez'enjawulo. Tulinamu ze tuyita word processors. Ezo nno zituyamba okutypinga ebiwandiiko amabaluwa ku computer. Zonna application software zoyinza okukozesa okuwandiika ebiwandiiko amabaluwa ku computer. Ezo tuyita word processors. Mpitirivu teziggwayo naye emanyikiddwa Microsoft Word. Naye nga zo nazo mpitirivu teziggwayo. Tulina ze tuyita antivirus. Zino zituyamba okwewala ebiwuka ku computer. Ebiwuka nebyeje ebide bya computer. Okunyonyolamu ekiwuka katono ekiwuka kisoosa na software. Naye obuzibu bwakyo nti kyo ate kyonoona software omulala. As a simple explanation ya a virus. Tulina ze tuyita game applications. Abantu bamanya nti ankoyemu nazanyaawo game ku computer. Ezo nazo application softwares. Tulina multimedia softwares. Zino aba DJs bakozesa okulinga music nawe zokozesa okulaba videos ezo tuyita multimedia application softwares. Tulina database management application softwares. Zino ze software esobola okustoringa information n'ogiretrievinga ate n'ogimanipulatinga. Oba otandise okuntegeera ennyangu ennyo ya Microsoft Access. Naye tulina Oracle SQL, server query language, mpitirivu nazo teziggwayo. Tulina computer aided design and graphics cards. Zino softwares ezituyamba okukola gwe tuyita graphics work. Oyagala ku designinga poster, oyagala ku designinga banner, weetaaga application softwares ezaakolebwa nga specifically zirina kukola mulimu ogwo. Tulina electronic spreadsheets. Electronic spreadsheets zino zituyamba okumanipulatinga ebibalo, ebiwandiiko,
calculations mu large quantity isinga okozesebwa popularly known naddala kubakozesa abakozesa Windows operating system neera n'abakozesa Mac OS. Microsoft Office yakolayo packages nga zigenda ku Mac, so nabo balina Excel. So tuina Excel, tuina bakasi mpitirivu nazo tezigwayo. So application software yono software yakuyamba gwo mukozesa wa computer okubaako emirimu emirala gy'okola ku computer. Ebiseera ebisinga computer gwe bw'ogigula njagala onfune bulungi okujjako ng'oli yatuta obudde n'akuteerako application software zino naye zibeera teziriiko. Era bw'oli bw'aba kayindi enyakubuuza computer ogenda gikozesa nti mwana waakusomerako n'akuteerako butezi Microsoft Office. Kale bw'aba akuyambye n'akuteerako ne gye tuyita Adobe Acrobat PDF Reader. N'akuteerako ne browsers kubanga tuna software ezituyamba tuyina software ezituyamba okugenda ku mitimbagano oba okusearchinga ku internet. So ezo tuyita browsers. Nakuteerako zi Firefox, nakuteerako Google Chrome, nakuteerako Opera Mini. Osobole kugamba ng'olugibikula nga computer esobola okutandikirawo okukola ki? Okukola. Katusembyeyo ekika kyaffe ekya programming language software. Programming language software mu dakiika emu bbiri ono kyekika kya software akozesebwa ate okuwandiika ziri application softwares obuli awo nga mulina zi operating system zino okukikunyonyola mu bwangu nti tuyinayo software mootuula kubanga software is just a set of instructions. Oba okitegeera nti just kyetuyita set of instructions mu Luganda twandikiyise nti bino bye biragiro ebiri awamu okugeza. Singa mbikula VLC player oba ka software akanyamba okuplayinga video nga wano wansi kalinawo amapeesa aga play, pause, next, previous. Buli lwenyiga ku mapeesa ako mbeera mpeereza biragiro nti imirizaamu pause, nti kati ngenda ku video eddako next. Bw'oli muntu wawandiika software yenna abeera just ataddemu instructions zimunda. Naye eriyo software gw'otuulamu okuwandiika oba okukodinga ekigambo kye bakozesa okukodinga other softwares zetuyita programming languages. Zino tulina Java C Sharp, JavaScript, Microsoft, Hypertext, Markup language, HTML, mpitirivu tezikwayo nazo. Olw'ensonga nti computer munene ndozo tandise okutegeera. Otandika okumanya nti nze ku computer mbadde nkolako ki nti computer nze mbadde mpandikako biwandiiko nti kukozesa word processors zokka no typing ebiwandiiko byo ngendako ne ku internet nti okozesa application eza browsers gwe no searchingako ku internet byo searching. So buli muntu alina kyakozesa ku computer alinayo kyetuyita application software gwakozesa ku computer okumaliriza emirimu gye. Webale nnyo okuyiga nange okujjako ng'olina ekibuuzo mu katundu aka software naye weyongera okuyiga kubanga okuyiga tekukoma. Ate bw'oba muntu mukulu nga tomanyi bikwata ku computer ennaku zino kiswaza. Tusisinkane mu by'okuyiga ebiddako ebiyitibwa memory. Nkwagaliza akaseera akalungi.